Okyalaba okwanjula n'embaga. Obadde okolerera ono ly'eggumba ly'amagumba go yennyama lwebubirizi bwo omukono ogwajja gukwata n'ogwakulu olabye kyemukoze mumaze okusima omusala Nze Robert Senyonga okutwala Katarina okuba mukyala we weekasizza mu bufumbo obutukuvu okufa ne leero okukkiriza ka Kristo n'okufuna amaka mu bulungi ne mu bubi, mu bulwadde ne mu bulamu. Nja kunywerera ku, nja kwagala okutuusa okufa lwetutubwawukanya. Eno endagaano ya Katonda wakati wange naawe era mu maaso ga Katonda ne mu maaso g'abazadde baffe abali wano n'emikwano gyaffe gyonna egiri nziramu okukakasa lwe Katarina nti nze Robert Senyonga nalokoka ate naawe gwe mukazi yekka gwenjagala mu nsi teri mulala. Nkulayiridde bwe ntyo kubanga nolokoka mu linnya lya Kristo omulokozi wange. Nze Advocate mukyala gwe Robert Senyonga okubeera omwana wange weefumbidwa okuva leero okukkiriza kwa Kristo n'okufuna amaka mu bulungi ne mu bubi, mu bulamu ne mu bulwadde. Nja kwagala, nja kunywererako abantu bo banaabanga bantu bange gy'onoogendanga nange gye naagendanga. Isirayiri ye Katonda waffe, njogedde bwe ntyo nga ndayira mu maaso ge nga sina musajja mulala yenna gwe njagala kusimba gwekako gwenda mu linnya lya Yesu omulokozi waffe, amen. obufumbo bw'abaana bano babubeeremu bubasanyuse butandike leero naye nga tebuliko ebukoma bukome luli nga bakulabyeko ng'ogira mu kitiibwa. Kyawandiikibwa nti mu ggulu teri kuwasa na kufumbirwa naye ate kunsi walagira abantu bawase era bafumbirwe.
tukwebaziza olw'empeta zino Robert ne Kate zebagenda okwambala bazambale ng'akabonero akalaga nti olwali bwe bakuba ebirayiro mu maaso go ne mu maaso g'abantu ate ne mu maaso ga gavumenti omukisa gwabwe gutandikire wano kubanga kyandikibwa nti omuntu yenna alaba omukazi ow'okuwasa alaba ekirungi era abeera n'okuganja mu maaso ga Katonda kibeere bwe kiti linnya lya Kristo omulokozi waffe abantu bonna ne bagamba akati Robert kusaba oyambaze omukyala empeta omukono mu mukono engalo mu gye bayita ring finger oba eddirira nasu ambaze bungi akasanga okuba okwatira ogita ntumuli mu maaso bwenalaba yalabankana katunala tunababatanda kubazza mugabe nti n'empeta eno nkuwasa ggwe Katonda mpaddeyo obulamu bwange bwonna gy'oli kuwadde ebyange byonna eby'omunsi ndi musajja mufunyi ate ndi mugagga nina ebintu okuva kati byaffe babiri tubigabanenga kano ke kabonero ak'okwagala kw'ennimi gy'oli mu linnya lya Kristo omwana wa Katonda. Amen. n'empeta eno fumbirwa gwe Robert Ssenyonga gamba nange nkaddeyo bulamu gy'oli okuva leero nange nkwadde ebyange byonna ebyomukozi nange gyenva tuli bafunyi tulina ku bintu ate era ebintu bye bampa ebyange nga byange kubanga terina kimu kyendekayo okuva ne leero bibeere byaffe babiri era tubigabanenga linnya lya Kristo mwana wa Katonda. n'olwekyo ekikoleddwa wano n'ebigambo ebiwuliddwa n'endagaano esibiddwa olunaku lwaleero mu linnya lya Mukama waffe Yesu kkiriza obufumbo buno bunywere bugume kubanga butandise na nseko ate Bayibuli ega nti embaga ekolebwa nseko tukola obulungi bungi abaagala n'abana ababiri obawo omukisa gutaliiko avuganya njogedde omukisa ku bulamu bwabwe bazaale abaana okutuuka ng'abantu kibayisizza bubi nkwegayiridde bagaggawaze bakulaakulanye bawe obugagga obw'oku nguudo ebidduka eby'emipiira 2,4,n'omukaaga abaana baabwe bamanyibwe emiryango boogerwengako bano baana ba Ssenyonga bano
bana abaana bakambugu bano enjogera ebeere bwetyo nga ya bulumi na nnuku naye nga bano bo obawadde buwi mukisa amannya gonna obedda ge boogera tekunnabaako lya Nnaalongo na Ssaalongo tulisumuludde olwaleero mu linnya lya Yesu. Fuula omusajja ono Ssaalongo, fuula n'omukazi ono Nnaalongo, ate ekyo kitandikirewo tukole bulungi okituwe tukikusabye busabisemu bakolera emikwano mu nsi muno ne mu nsi ez'ebweru bakole bulungi kubanga oli mwesigwa ate gwe ekyotandise tewali akiremesa basanyuse tubagoledde emyoyo emibi egy'okwawukana tusirisiza emyoyo emibi egy'okulwana tuganya abantu abalina obujja okubasemberera abaganda bagamba nti ekibi kigwana wala buli ekiyitibwa ekibi kiyite eri kuutwe bano batambule nga beeyagala mu nsi baweese ekitiibwa abazadde baabwe ate baweese n'ekitiibwa ekkanisa. Robert ne Kate mbasabira omukisa gw'Omukama Katonda okusookera ddala musooke muzaale abaana akabalungu ate ne waswa katono ne waswa Kate otwale obuvunaanyizibwa obulagira kato ne waswa njagala kato ne waswa balabirire ebijja by'abajjajja nga tebitundiddwa. Kate Ssenyonga ono Robert yava mu maka agalimu omukisa omufunyi era naawe nzira waggulu okusinziira amaka ge twabadde muganda ze tebafulu. Mbasabira omukisa gwa Katonda mu mmotoka abasipiya motos tebatunda wishi zokka batunda n'emmotoka Prado ffe ze twagala baana mmwe muvuge ne Benz mugende ewabava muno nga muzze ku mukolo nga guno ogw'abaana kato waswa nga nammwe muli Mercedes Benz kulwa Katonda Okyalaba okwanjula n'embaga.